naye ate endowooza z'abantu ate bo ne bafunamu endala. Waliwo akafaananyi akatrendinga akako waliwo yambadde kateeteeyi taata we yakateeka ku peegi yo then ate oli n'akajjayo n'akateeka wala n'agamba kano nno kakuliridde. Wakiwulira otya ng'oscrollinga bw'otyo? Katera nandikoze ntera nkuze bagambye era okula tokula ng'odda buto era mba nkuze. Yes. Fresh Kid lwaki yaze mu press conference olunaku lwaleero yekka? Kyogamba abalala bonna temukwatagana, abayimbi bato, Baremake, Baringirapa, bayimbi abalala bonna tukwatagana nabo Joshua kwa leero tebasobodde. Bajja kujja ku conference enabeddako kubanga Justin tugikoze just kwanjula bwanjuzi concert naye nga tulinayo n'eyokubiri, so awo wonna we banajjira. Mabeere Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabeere Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabeere Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 714. Okay, Felister the superstar. So kompa kapera ebyaddala nga percent nono. Ejo it's your goal. Felister the superstar, the baddest, the fittest, the finest, the youngest, everything agwan. Okay. Ogamba otya? Nestade mwana nga wonda abaneyagala tewali kizibu kyonna. Omwaka ng'ogutandikidde mu maanyi. Omwaka guno njagala this year must be better than last year. Okay. So this year is mine. Nga tetuna kuweyongerayo nnyo. Oli mu kirasi kikozi kati? Kati ngenda mu senior 2. Ngenda mu senior 2 kati. Emisomo gitambula gitya? Emisomo mirungi, ngikwasaganya bulungi era sigitabika na music. Ekiseera ky'okusoma wekituuka mba nsoma, then ekiseera kya music wekituuka mba nkola music. Okay. Yes. Ebiseera ebisinga nze ntera nnyo okulaba ku ku TikTok. Okuba zi rap. Naye nga sometimes ogira mu ntalo ez'abo abantu abayimbi abamu ababeekuba naye nga gwolinga ate obagatta obalaga nti okulwana si kirungi. Yeah man, tulina kolagana wamu, tulina kolaganira wamu so that eggwanga lisobola obeera ne peace. So kyemba nkola ekyo. Tulina okwegatta wamu ne tukola ebintu ebyakabi okusinga obeerawo nga tulwanagana nga tuyomba bwekitege. Webukeeredde ng'ogambye nti kooteekeyo show omwaka guno. Webukeeredde era leero nkoze press conference ya show yange nga abantu mbanjulira show yange bayise Felister Fest 2020 egenda beera wankulu ku stadium, egenda beerayo 1st April omwezi ogwokuna, egenda beera Easter Monday, egenda beera public holiday. So bazadde mwenna nsaba mumpagire, nsaba muleeta abaana, nsaba mujje kubanga luno olunaku gwe kyomanya tugenda nnyumirwa. Omuntu eri akuwuliriza talowooze nti opapye okuteekayo ekivulu? No, si papye kubanga n'abawagizi bange babadde banteekanga ku pressure. Felister tukolerayo show, Felister tukolerayo concert, kati munaye nange nasazeewo bakolereyo ka concert. Yeah, mbatuukirize ebyo bye badde baagala. So nabakoleddeyo kano ka concert era nga nkimanyi bagenda kujja mbungi. Mu bayimbi bonna waliwo abakusoosokawo nga Fresh Kid ayinza okuba nti y'omu bakuinspiringa Baringirapa bo tebannabategeka. Kijja kitya gwe okubasooka nti music olina mungi oba? Obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba, okupunta ettaka lyo, okupima n'okutereeza ettaka, oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo.
weebuuze ku mukwano gwo. Aloe Golden Cycles Limited, bbulooka w'amayumba n'ettaka asinga mu Uganda. Tuyite wonna w'oli obudde bwonna bwe tujja kujja, era tukubire ku masimu gano wammanga: nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 421. Tusangibwa ku nkulungo ya Mulago 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka. Just kwagala kw'abantu. Bulijjo abantu banteeka ku pressure ngagamba lwaki totukolerayo concert, so ngeri abantu gye bansabye ne mbategekera naye nabo bajja kukola. Mbadde njogerako ne dadiwo nti ng'alina okusomooza sometimes kwafunamu ku social media nti ateekayo atera okupostingayo ebifaananyi ng'oluusi ng'alina kyayogerako naye ate endowooza z'abantu ate bo ne bafunamu endala. Waliwo akafaananyi akatrendinga akako waliwo yambadde kateeteeyi, taata we yakateeka ku page yo, then ate oli n'akajjayo n'akateeka ewala n'agamba kano nno kakuliridde. Wakiwulira otya ng'oscrollinga bw'otyo? Kati era nandikoze nti era nkuze bagambye era okula tokula ng'odda buto, era mba nkuze. Yes. Fresh Kid lwaki yaze mu press conference olunaku lwaleero yekka? Kyogamba abalala bonna temukwatagana, abayimbi bato, baremake, baringirapa, bayimbi abalala bonna tukwatagana nabo, Joshua kuba leero tebasobodde. Bajja kujja ku conference enaabeddako kubanga Justin tugikoze just kwanjula bwanjuzi concert naye nga tulinayo n'eyokubiri, so awo bonna we banajjira. Nti kino omanyi sometimes tuteekeka festi nti eyinza okubeerawo buli luvannyuma lwa mwaka because festi kiba kintu kirala nnyo ku show ez'enjawulo ezibeerawo. Tusuubire nti kati eno yo yeguddewo show zonna nti buli mwaka ogenda kuba ng'olina ne festi. Mukama wanyamba n'enkwatayo buli mwaka tujja bbanga tukikola. Yes. Naye wankulukuko onaagisobola? Alright naawe nja gisobola inshallah. Felister, etwagala kera kumakya nga tetulaba amaziga meerere gakaaba. Ago kyoba omanya nja kikuba. Abawagizi abakuliriza bugambo obusembe. Bugambo obusembe bannaye bafani bange mwenna nsaba munsupportinge, nsaba mubeererewo ku lunaku 1 April agenda beera Easter Monday. Abambi abazadde muleeta abaana okuyingira mutwalo, VIP mitwalo 2, tebbeewo ya mitwalo 5. Baagala nnyo mwenna. Nina n'akayimba kange kapya bakayita Tebatuuka nga basobola ogenda ku YouTube ne bakasaakingako ne basubscribinga. Njattaayo n'ennyimba endala. Tuwe makapeera Tebatukanga. Yo abatulemesa tetubatyanga, ebyakabi bye tukolamu ebibakanga, abatesi tubakubisa emiranga, temutukanga walayi bilayi talayi. Obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba, okupunta ettaka lyo, okupima n'okutereeza ettaka, oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo. Weebuuze ku mukwano gwo. Aloe Golden Cycles Limited, bbulooka w'amayumba n'ettaka asinga mu Uganda. Tuyite wonna w'oli obudde bwonna bwe tujja kujja, era tukubire ku masimu gano wammanga: nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 421. Tusangibwa ku nkulungo ya Mulago 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka. Tuweereze obubaka ku aloegc21@gmail.com oba tukyalire ku mutimbagano gwaffe aloegc.com. Aloe Golden Cycles Limited, where dreams come true. Mabeere Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Sumuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala.
tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge, tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products, nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako okuthika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 14.